Kaakati mujje tusinekemukko ku mannyo mujje twesekerekokko nga tulaba Katemba atali musasulire. Kakati embuzi gy'olaba mu katambi kano akasooka eri mu kulya ebipande bya Pulezidenti Museveni. Bino ebipande bye baateekayo binene okuli ekifaananyi kye ng'akola campaign. Embuzi ebisanze n'etandika okubirya. Oba embuzi eggyewa appetite ezirya ebipande? Naye mbu nazo nkoowu, mbu n'ebisolo bikoowu oba byakoowa ki nange simanyi. Embuzi eno bw'eridde ebipande bya Pulezidenti Museveni emaliriza n'efa. Era gy'olabawo mu kafaananyi akatono ng'efudde. Kati nannyini mbuzi abadde alya n'alaba embuzi ye ng'egudde wansi. Agenza okugituukako ng'embuzi yafudde dda. Wabula waliwo abadde agikwata akatambi ng'eri mu kulya ebipande bya Pulezidenti Museveni. Tasobodde na kugigoba lwaki ebirya. Emaze okubirya bw'emaze yo n'efa. Kati nannyini mbuzi agamba agenda kukwata gavumenti agikube mu mbuga z'amateeka. Agenda kukwata aba NRM abakube mu mbuga z'amateeka. Ayagala bamuliirire embuzi ye. Ebipande bye bakola kitegeeza babikola mu butwa. Ensolo yeebiridde n'efa. Kyokka ate bwe tulaba mu kano akatambi akalala tulaba ng'embwa era ziri mu kuyuzayuza ebipande byaki? Ebipande by'aba NRM abeesimbyewo. Mbwe embwa nazo nkoowu. Mbwe n'embwa nkoowu zaakoowa sisitiimu. Ebintu byonna ebyekuusa ku bantu ba yero, embwa tezibyagala, embuzi tezibyagala, teri nsolo ebyagala. Zonna ziri mu kubyonoona bwonoonyi. Kati nannyini mbuzi ono ayagala okuwaabira abantu ba NRM anaamalako era ye obwenkanya n'abufuna. Obwenkanya anaabufuna obw'embuzi ye okulya ebipande bya Pulezidenti Museveni ne bigitta. Guno nno mu nsi endala musango. Mu nsi endala ezaakulaakulana kati nga America, UK, guno musango. Era gavumenti basobola okugisuuwinga ne bagiggyamu ssente empitirivu. Nannyini mbuzi singa zibadde muzirya ensi ziri nga America, UK wa, nannyini mbuzi yandibadde ayiririrwa ssente empitirivu olw'embuzi y'okulya ebipapula bino ne bigitta. Katulabe akatambi kano vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiino. Comment section nzigule tubeeko kye message gye tutwala eri embuzi eno. Embuzi eno yafudde, naye embuzi eno ebadde yeegumbulidde omuze ogw'okulya ebipande bya Museveni. Buli weebadde esanga ekipande kya Museveni ebadde erya kirye. Naye era Mukama yamaze n'agijja mu bulamu bw'ensi eno. Naye nnyiniyo aweera nti agenda mu mbuga z'amateeka. Simanyi oba agenda kuwawaabira bifaananyi byebadde erya nze naawe. Naye embuzi eno olunaku lwa leero emaze n'efa. N'embwa zaako waba NRM laba kyekola ekipapula oba ono waawa. Embwa zaako waba NRM ogiraba. ngenda kalaga Daddy Alexa ate neeremeddeko ekyalya. Kino sikirabangako oba ono waawa gweri mu kulya. Eri mu kulya Doreen Kagadi. Kakati nkuteereddewo ne kabonasi vidiyo ku struggle egenda mu maaso. Ensolo nazo ziwulidde amasasi nga ganyooka nazo ne zidduka zeetegula ekibabu.
zeetegula ekibabu. Kati kino kankikubuulire. Embuzi eyo ogiraba eridde ebintu bya Pulezidenti Museveni neefa. Mu nsi endala musango. Era nannyini mbuzi eyo asobola okuyirirwa ssente empitirivu singa abadde mu ziri ensi ezirina amateeka nga gakola. Naye wano mu Uganda tekisoboka. Wano mu Uganda omuntu asobola okutomera embuzi yo n'atambula n'agenda ate n'akugamba olundira mu kkubo. Ne mu ziri ensi ekisolo kyonna bw'okisanga mu kkubo n'okitomera bakusiba. Emyaka gye bakusiba togimanyi na kugimanya. Kwegamba ziri ensi zaakulaakuladde amateeka, zigoberera amateeka. Ne bw'osanga kanyonyi mu kkubo paakinga kataase, kubanga bali abantu beeri mwezi ensi bo bamanyi ki, kugamba buli kimu bakyagala. Okitegeera ekintu ekyo, buli kimu bakyagala. Embuzi eno yalidde ebipande bya Pulezidenti Museveni, nannyini mbuzi agamba nti agenda kuwawaabira gavumenti n'aba NRM bonna abatwale mu mbuga z'amateeka, bamwiriirire embuzi ye efudde ku lw'okulya ebipande byabwe. Baakwata ebipande ne babisiba ne babiteeka okumpi embuzi weetubadde ebituuka. Kyokka ebipande ebyo mbukirabika babikola na mu butwa, kuba embuzi olubiridde n'efiirawo, oba embuzi ebadde egayise menvu anti eraba yero, oba ebadde egayita menvu naye obwenkanya ye tajja kubufuna, ate ye gwe bayinza n'okubusaba eno gavumenti nzibu. Oyinza ogenda mu kkooti okuwaaba nga gw'onoonya obwenkanya n'otuukayo ate obwenkanya ne babusaba mu ggwe nga ggwe basaba obwenkanya, nga bagamba embuzi yo yalidde ebipande byaffe, twagala kati obikubise. Lwakuba nti kampeyini zaawedde naye kampeyini ziba kuba nga zikyagenda mu maaso. Nannyini mbuzi yandibadde abinnyonnyola oba embuzi ze bawebazi oba eryo ttale. Ne munnange muziri ensi ezaakula maama gavumenti singa kati bagiroopye nga bagenda kugisuuwinga eryoke esasula ssente zeetamanyi na kumanya. Eri ne bw'okuba mbwa jjinja, bino by'osanga embwa n'ogisamba, bino by'osanga kapa n'ozisamba, bino by'okuba embwa ejjinja, eri tebiriiyo. Ensolo olina okugiwa eddembe lyayo ng'ensolo. Totyoboola ddembe lya nsolo, tolityoboola. Eddembe lyo ng'omuntu toyagala lityoboola, naawe totyoboola lya nsolo. Okategedde akantu ako. So amateeka go gye gali. Wano mu Uganda tebikola, naye eri mu nsi ziri endala byo bikola. Kakati akatambi akasinze okunnyumira ke ka Mutaka Mulinnyawagonda. Mulinnyawagonda Ssekigodo agenze n'awulira amasasi nga gavuga, adduse emisinde okwetaasa ekibawo. Ekisinga okwewuunyisa nti omuntu eyakutte akatambi kano babadde bamuyita Sadaati. Sadaati eyakutte akatambi kano nga embizi eri mu kudduka amasasi ne tiyagaasi. Embizi ng'edduka amasasi ne tiyagaasi. Abantu jjukira badde bali mu kwekalakaasa. Kati embizi neewulira nga ganyoka n'egamba baaba wano sigenda nze kufiirawo. Yadduse embizi emisinde okwetegula ekibabu. Yadduse emisinde okutaasa obulamu. Naye ssebo omuyayi yagiremeddeko ng'agikwata eweta bwaweta yabadde bamuyita Sadaati nga yagoba embizi. Akatambi gye nnaka ako nga bawaddenga bonasi, okitegeera nga bawaddenga bonasi. CEO Michael Uganda YouTube channel kooli nyongera okubajukiza nti wano ku CEO Michael Uganda Airport Pickup tukola buli mulimu ogwekuusa ku transportation. Oyagala kusurprisinga mu muntu wo, kusurprisinga maama wo, kusurprisinga abaana bo, oyagala kukyalira ku projects z'okola, toli Uganda, ozimba nnyumba naye toliiwo, ogula poloti naye tomanyi nti baagigula oba nedda, ntumaayo nnambule ebintu byo. Okomawo kuva ku airport, okomawo kuva kukola, okomawo Uganda, oyagala kutambuza bulungi, otuuke waka bulungi mu mirembe, jangu obookinge CEO Michael Uganda Airport Pickup, nsobola okuba nti ate nkutambuza nkutwale wonna wonna w'oyagala. Oyagala kulambula Uganda,
onoonya mmotoka eyinza kukutambuza egenda kukutuusa buli wamu, wendi okuba nti ate nkutambuza bulungi nnyo ewatali buzibu bwonna. Okitegeera ekintu ekyo. So kola booking yo, nkoonako ku nnamba yange, tusobola okuba nti ate tukola, tusobola okuba nti ate tukwatagana. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankumire. Subscribe nga tannaba kuba nti ate osubscribinga, tekako akadde kajje mpasonazi kateeke mu all. Tebwe ntekayo video gwe omu ku bantu abasookera ddala okugifuna. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.